Abakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala mu ggwanga NDA bano beenyudde n'abantu nga babakwata mu bitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga, bano nga bangi ku bo babadde batunda eddagala lino nga tebalina bisaanyizo. Ebikwekweto bino bikoleddwa mu disitulikiti mukaaga okuliko Abalole, Bundibujo, Kyegeegwa, Kyenjojo, Ntoroko ne Bunyangabo nga bikulembeddwa mu Samuel Kyomukama nga ayambibwako poliisi. Basookedde Bundibujo ng'eno bagadde Busunga Pharmacy ey'omubaka Aine Merit Mwine esangibwa mu Nyahuka Town Council ng'eno esangiddwa ng'emaze emyaka 2 nga terina layisinsi, kyokka abasawo bagudde ne ku ddagala lya gavumenti lye basanze batunda, wabula abakozi balemereddwa okunnyonnyola gye balijja. You can read the letter and you tell me what it says and what action you took. They gave us a form. Let me call the in-charge. Abakozi be basanzeewo babadde tebalina mpapula zibakkiriza, era wano baabooye eddagala lyonna n'abakozi ne bakwatibwa. Ebikwekweto byeyongeddeyo mu bitundu bya Bundibujo ne bagenda nga babawa eddagala okuva mu buduuka obulitunda nga tebulina bisaanyizo, nga luwo n'enzigi ze bagudde ku kifuba okuggyamu eddagala. Abakozi be basanze beesibidde munda olubakutte ne batandika okulaajana obutabatwala ku babbo bakozi ng'era tekibataasizza kutwalibwa. Jangu bwazi mujje mu bizinensi yammwe, ennyumba bagimenye, nze sibimanyi. Ngatali dokita kati atenze ebihi akagalo jangu anene bali mu kikwatale n'abakola ki balitwala. Mu disitulikiti endala okuli Kyegeegwa ne Kyenjojo nayo obuduuka obw'enjawulo bugaddwa n'eddagala ne litwalibwa. Kulira NDM Muvanjuba Christopher Ruzinda ayogedde ku bikwekweto bino era nti bakwongera obukambwe ku bakyalemedde mu kutunda eddagala nga tebalina buyigirize bumala. Tusobodde okukwata abalina obuduuka obutakkirizibwa ku ddagala 160 omugatte, era nga ku bano 7 abatalina bisaanyizo baggaliddwa. Akuliddemu ebikwekweto bino Samuel Kyomukama ategeezezza nti abakwatiddwa bagenda kuvunaanibwa n'alabula be bakwatidde eddagala okugoberera amateeka agalitunda lisobole okubaddizibwa. NDA warns all operators who are still operating without license or supervising qualified personnel to hold all their operations until the licensing requirements are fulfilled. Abakulira ebyokwerinda beeyamye okwongera okukwasizako NDA okulaba nga bannyikiza ebikwekweto bino okutereeza ebyobulamu. Matters that affects the public, matters that affects the human health, it is our priority. We need to work as a team. We'd like to reiterate our mandate to ensure that this is not just an operation that has ended, but is ongoing. William Mutyaba yakusakidde gule lino ku Bukedde TV.